atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo ndi ekitangaala basindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sikwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okususibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatuddemu tunakubeera nga tutandika omusomo ogwaleero mu ssaawa eno waliwo practice eya abundance oba kye tuyita omuyika mu Luganda gye nsaba okubeera nga mukola mwenna ate oluvannyuma ngenda kubeera nga nyinyonnyola lwaki ebintu ebimu tebijja kubeera nga bitambula nga w'onaasuubira weewaawo gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu teebereza mu bwongo obwo ng'ositudde akapiira aka zaabu teebereza ng'ositudde akapiira aka zaabu naye akapiira kano tokafuula kanene nnyo kafuule katono akajja mu mikono gyo okitegeera kafuule akajja mu mikono gyo tofuula kinene nnyo kubanga balya mmere tuyina embeera ey'omululu okitegeera naye mu mbeera ey'omululu ensonga lwaki ebiseera ebisinga osanga oli aba ayagala akole omuyiika naye ng'omuyiika tegutegeeza just buuma bwokka omuyiika gutegeeza ddembe ssanyu kwagala embeera ey'okubeera ng'okolagana bulungi n'abantu kye bayita omuyiika obuuma buli bumu ku muyiika ensonga lwaki ne woonaakola akapiira akanene nga ka zaabu n'olaba nga oggyemu ebinusu ebya zaabu nga wengenda okubeera nga nkugamba n'otafuna njagala otegeere bino wammanga okitegeera njagala otegeere bino wammanga ekisooka nga sinaakubeera nga nkutegeeza ng'omaze okubeera ng'okwata akapiira ako aka zaabu nga katonotono akajja mu ngalo zo laba nga ebinusu ebya zaabu biva eri akapiira ako nga bigwa jjukira okoze ekiruubirirwa kola ekiruubirirwa nti nga nnuŋŋamizibwa ku lw'omwoyo wange omutukuvu ku lw'obulungi bwange obusukkulumu n'obulungi bwa buli kitonde kyonna ekitudde ku sengeno natimba kati laba ebinusu nga biggwa ku sayidi ne sayidi kino kikola ku lwa buli kinnoomu kino olina okukikola buli lunaku naye kino tekitegeeza nti ogenda kufuna obuuma mu bwangu oba mu mbeera ey'obwangu n'ensonga lwaki tukusabye obeere nga okozesa akapiira era ofulumye ebinusu ebyo oba bingi naye nga obifulumya byandibeera nga si bibyo wekka naye jjukira tukoze ekiruubirirwa nga obifulumya ku lwa buli kinnoomu ensonga ziizino wammanga abantu bangi mu bulamu obw'emabega mwabba abalala ate ng'omwoyo wammwe abatuddemu talya keeke talya paani era talya nguzi of which obulamu obwomu obw'obutabeera na bintu ebimu biviira ddala mu kusasula amabanja agaabo be wabba oba be walyazaamaanya mu bulamu obw'emabega kyova olaba nti nno buli dimension yonna si kyangu kusanga mwoyo nga gwafaanaganya ebyomuyiika oba obuuma nedda lwaki nti kiva ku bubbi obukolebwa
ne babba nga tebamanyi nti bababba. Buli kintu kyonna ekikolebwa mu butonzi njagala okimanye nti nno obutonzi bunootinga buli kintu kyonna, y'ensonga lwaki bakugamba nti leka Katonda akukolere revenge. Towoolera ggwanga. Buli ekintu kyonna ensi etambulira mu mwetooloolo. Olwaleero oli mu gavumenti olya essente z'abantu omansamansa era okola byonna ebyaki ebyokubeera ng'olyazaamaanya ensimbi. Naye ogenda kuzaalibwa emirundi 2 nga 3 ng'oli mu mbeera ey'obwavu ne wonaabeera mu dimensions eza waggulu. Lwaki? Osasulira ebitaali bibyo. Gwe mulye beera n'akatono naye nga keekako, kubanga ze lessons ezaakuleeta okubeera nga oyiga. Okitegera? Ne we zibeera nsimbi ng'ozirabye omuntu asudde $billion, manya nti kabeera katege eri ggwe. Oyinza okugamba n'ogamba jjajja ddungu anjingidde kati bannange y'ensonga lwaki abasamize tulina okwongera okusamira, ng'olowooza nti nno jjajja akuyigidde. Nedda, batestinga obwesimbu bwo. Kale oyinza okubeera nga ogironze nga tomanyi ani nannyini ani agikoze eki agisudde, naye tomanya wayinza okubeera nga waliwo ayinza okulanga. Naye babeera ebiseera ebisinga naddala n'olaba omuntu asudde briefcase bw'etyo, then n'obikkula n'olaba nga nsimbi, n'agenda n'omuleka naawe n'ogenda nabyo n'olowooza nti jjajja akuyigidde, bambi olimba. Era oba ogenda kusasulira paka w'olifuna amagezi ago ag'okubeeramu n'obwesimbu mu mwoyo wo. Okitegera? So y'ensonga lwaki abaagalwa temudda kudda okuwoolera ggwanga nga ebintu nga we mulaba engeri ensi weetambulira ku nguzi. Abantu abo bonna be mulaba bambi batambulira mu butamanya. Tebayagaliza, babbi, essente z'amuwa omusolo bazirya nga we baagala, naye tebamanyi nti ekintu ekyo kigenda kukomawo eri obulamu bwabwe. Okitegera? Ensi mwetooloolo. So obuuma bw'oba oyagala bulye kati, naye manya nti n'ogenda kusasulira lifetimes eziddako nga osasulira ensimbi zaabo be wabbako. Eggulo twasomye ku 1/10, ogenda kusasulira 1/10 ekyo kye walya kubanga wakibba bubbi, kyali tekirina kubeera nga kigaggawaza ggwe, kyali kirina kugaggawaza oba kuyamba abo abali mu mbeera embi. Oba ogenda kisasulira muganda wange. So practice eno mugikole nga mugikola n'obwegendereza, naye mugikole ku lwa buli kinoomu. Laba akaboolo akazaabu nga katudde mu mikono gyo, then ng'okozesa ebirowoozo, then olabe nga ebinusu bivaayo mu kaboolo ako bigwa wansi. Naye jjukira ngambye tukole ku lwa buli kinoomu, si ggwe wekka. Naye era oli wa ddembe oba oyagala kwekolera wekka, it's okay. Naye kikole ku lw'obulungi bwo obusukkulumu n'obulungi bwa buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo na ttimba. Weewaawo ofulumye coins kuva ku sides ez'enjawulo. Naye w'obeera ng'okoze wekka teweewuunya nga ebirowoozo omwoyo gwakuwadde ayinza okukuwa n'ofulumya ekikoyini kimu oba 2 nga waliwo ensonga lwaki akikola ku lwekyo. Naye kikole ku lwa buli kinoomu. Nsaba olondeko ekyo, naye nga sikulagira, oli Katonda eyeetondera ensi ye. Weewaawo.
omusomo ogwa leero tugenda kubeera nga tusoma ku musomo ogwa Musa n'omusoto ogw'ekikomo. Abaagalwa, muzze muwulira nti Abayisirayiri be twasomyeko nti Isirayiri mu byaddala bwe bwongo bwo oba ge magezi agatudde mu mutwe gwo, nti we baali basala ennyanja oba we baamala okusala ennyanja ne batuuka mu ddungu, we batuuka mu ddungu enjala n'ebaluma n'enkalamata n'ebaluma ne beemulugunya. Mu kwemulugunya nti Katonda n'anyiiga eri abantu n'abaweereza emisota ne gitandika okubeera nga gibaluma. Kiki ky'otegeera mu story eno gwe nga ggwe omusamize? Lwaki Katonda akwagala ennyo abeera asobola okubeera nga ate akuweereza emisota? Kino kitwale mu lugero lwammwe olw'Abaganda olwe lumu n'olwa kawumpuli. Era lutegeeza ekintu kyekimu. Kawumpuli jjajja akwagala ennyo, jjajjaffe kawumpuli, ate lwaki abeera akuweereza ekirwadde ekya kawumpuli? Olina okyebuuza, era nga kiina amagezi amakusike mu kyo, nti abantu baali bavudde eri Katonda ow'omunda ne badda Katonda owa wabweru. Ebyokuddibwamu byabwe byatandika okubeera nga bitandika okuva mu Katonda wa wabweru waabwe. Era emisota kiripresentinga ettumba, kubanga jjukira nzize mbagamba nti firimu yonna ezannyibwa misota, omusota omweru n'omusota omuddugavu. Kati buli w'oseseetula obwa Katonda okuva eri mu nsi yo nga gwe munda, n'oseseetula n'odda ku Katonda owa wabweru, then omusoto ogw'omuddugavu ogw'omulongo kisiikirize gwe gw'oyita kitambo yakuluma. Okitegeera? Ensonga lwaki Abaganda mugamba lubaala nnuma, lubaala nnuma, lubaala atuluma lw'ekyo mulongo gwe musota. Twawa ebbanga ne tusobola okubeera nga twajja Katonda owa Katonda musota mweru atutuddemu, ne tudda mu Katonda musota muddugavu, kubanga firimu ezannyibwa babiri, ezannyibwa Katonda, bonna bakatonda. Okitegeera? Bonna bakatonda. Era nammwe Abaganda we mwatandika okubeera nga mwafulumya Katonda okuva wabweru wammwe, we mwafulumya lubaale okuva mu mibiri gyammwe ne mudda mu Katonda wa wabweru. Nkwata mpola, waliwo Katonda owa kugattaganya alaga enneema etarabika, naye Katonda omukulu oba lubaale omukulu atudde ku mibiri, atudde mu ndaayo. Y'ensonga lwaki Omuganda akugamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa, kubanga ye nnyumba enkulu eya lubaale mubiri gwo. Okitegeera omwagalwa? Mubiri gwo. So mwava ku magezi amatukuvu, mwava ku kutegeera nga musinziira okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwammwe oba ku ssenga w'omutima. Then Ssaalongo Kawumpuli kwe kunyiiga, mu kunyiiga n'afulumya
we mwafulumya Katonda oba lubaale wabweru then kwe kubaweereza ekirwadde ekyakawumpuli. Kye kimu era n'omusota. Bye bimu. Okitegera? Awo abantu ne bayaayaana era ne beegayirira Katonda asobola okubeera nga abajjako emisota egibaluma. That is kubala 21. Kubala kye bayita numbers 21 8 paka 9. Awo Katonda n'agamba Musa, kola omusota ogw'ekikomo oguteeke ku muti, era buli kinnoomu anaagutunuuliranga ng'alumiddwa omusota ajja kubeera nga afuna obulamu. Awo Musa naye n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku muti ne guleebeeta. Okitegera? So kati ekibuuzo kye nkusaba weebuuze, lwaki obeera fenna tukuze tumanyi era tuzze batugamba kuva mu buto nga batusomesa mu bitabo byabwe nti omusota kabonero akategeeza sitaani. Kati lwaki Katonda ate yagamba sitaani bamuwanike waggulu ate asobole okubeera ng'awonya? Kubanga firimu ezannyibwa Katonda kizikiza ne Katonda kitangaala. Kati Katonda kitangaala ye yawanikibwa ku muti asobole okuwonya. N'erangi ekikomo ekya gold oba ekya bronze nakyo kirina akabonero akategeeza enneema etalabika eyabulamu. Omwana w'omuntu we yagwa mu mayengo yatandika okubeera nga afugibwa ettumba, omululu, effutwa, obutayagaliza, ebintu ebyo byonna ebiri mu kizikiza, obujja, obubbi, embeera ezo kwe kugwa, kwe kulya kw'omusota mu ttaka, okubeera ng'okwatibwa mu nsi eya wansi. Gwe musota oguliira mu ttaka. Fenna, it's just a symbolism. Eya fenna abaagwa mu kugwa mu dimension eno ey'okusatu ye dimension etuddemu ebyokwewunda by'ensi. Yabaffe weebuuze era ekitabo kyennyini kikugamba mu Exodus 2:4 nti temukolanga kintu kyonna ekyefaanaanyiriza ekyo waggulu w'ensi, manya wansi w'ensi ne waggulu mu ggulu ne mukivunnamira. Kati ate ye omu agambye ate mukole omusota mugutunuleko mukole ki? Mune. Temulaba nti waliwo ebintu ebikusike mu byo? Omusota guno gulaga obwakiwanuka okubeera nga butambulira mu bw'obulongo nga buyita mu nzizi ezo ze tuzze tusomako ezo ze tuyita obukulenge, then ne zambuka. We zambuka ne zituuka kakulenga ak'omusanvu, awo awatudde amaanyi agandi ndi ye lubaale gwe mwenda, then ne gakomawo ne gakuza ndi akutuddemu, lubaale akutuddemu omwenda gwo, w'ofuna obulamu then n'owona. Okitegera? N'owona. Just symbolism.
kati okuyimusibwa kw'omusota guno gwe musota ogutudde ku nkiziyo. Ensonga lwaki nkweseza ekifaananyi kino. Enkiziyo etuddeko emisota ebiri, then n'omusota emirala ebiri, gy'emisota ena ku mitendera egy'enjawulo oba ku dimensions ez'enjawulo. Kitegera? So okuyambuka kwe tuyita Mwoyo Mutukuvu akutuddemu, ayambukira ng'ayita mu mulongo, kubanga ye mulongo omukulu. Wayambuka n'atuuka waggulu, then n'asobola okubeera nga aggyayo amaanyi ga lubaale atudde ku nguuvu yo ku kakulengeko, then n'akkirira wansi n'alongoosa. Eyo topic ngenda kubeera nga ngisomesaako ku musomo oguddako. Kitegera? So omusota guno ogwakolomerwa oba gwe baagamba nti nno simanyi gwe gwasuula omuntu, kwali kuteekebwawo kwa ttumba eri omuntu. Ettumba lyatandika okufuga omuntu, omuntu ne yeerabira obutuukirivu bwe. Kati okujjukira obutuukirivu kwe kuddamu ate n'oyimusa omulongo, kwe kusamirira lubaale w'abajjajjaabo, n'osobola okubeera nga ojja ekizikiza eri lubaale w'abajjajjaabo mu kika. Kwe kujja emize mu kika, kwe kujja emize mu lubaale, kubanga okomezaawo ekitangaala, kubanga buli ekitangaala buli we kivaawo nga ye lubaale wasigalawo kizikiza. Awo emyoyo egy'ekizikiza nagyo ne gitakinga advantage okubeera nti ofulumizza Katonda wabweruwo. Mu lubereberye ng'abaana b'abantu twali twesimbye, era ng'emisota gyaffe egitutudde mu nkizi gyali gyesimbye, naye okubeera nga twerabira nti yeffe bakatonda b'ensi yaffe, then twakkiriza omulongo omusota omuddugavu owa wabweru okutufuga mu nsi yaffe ey'emibiri. Kitegera? Siya symbolism. Tewaliwo nti nno kyaliyo just nti nno byaliyo mu simanyi garden of biki byonna bifumbe kusobola kubeera nga maybe nga essomero, kubeera nga ozuula ebyama. Okitegera? Ng'ozuula ebyama ebikusike mu general paper eyakuteekebwa mu maaso, nga newankubadde n'ab'ekizikiza bazze bagikozesa ng'abasinga obungi basoma busomi kitabo ekyo nga tebatafuta na kulaba contradictions oba okukontana okuyitiridde okutudde mu kitabo ekyo. Naye ebyo byonna zaali crew ezaatuteekebwawo tusobole okubeera nga tuzuukuka, tusobole okubeera nga twebuuza lwaki kino kibeera bwe kityo, lwaki ekitabo kyekimu kigamba nti muli bakatonda, ate ekitabo kyekimu ne kigamba temwegerezaganyangako kubeera nti mweyita bakatonda, kubanga mutuddemu amaanyi ag'obulongo obw'ekisikiza n'ekitangaala. Kati it's up to you okulaba nga ofuna reasoning capacity n'obuwambwe bw'obaddemu osobole okubeera nga ova mu busibe obw'omwoyo wo okubeera nga ofugibwa ettumba, kwe kubeera e Misiri. Okuva e Misiri ng'Abayisirayiri okugamba, kubanga obwongo twakugambye nti Eyisirayiri, okubeera nga ofuga obwongo bwo n'okubeera nga ofuga ettumba lyo lye likutwala mu nsi esuubize, ekitegeeza nti obeera ozuukuse.
obeera weddiza obwa Katonda bwo oba oyatudde obulokozi bwo nti oli mwana wa Katonda omulamu si kubeera nga oyita ate mu muganda wo omulala. Amadiini gateekawo olutindo wakati wo ne Katonda. Obusamize kye tuyita spirituality bukutegeeza nti Katonda ali munda mu ggwe era oyina enkolagana eri direct. Teweetaaga mukwataganya yonna. Kubanga Katonda owa wabweru oyo abeera wa kizikiza. Katonda omutuufu ow'ekitangaala aba atudde munda mu ggwe era aba atudde mu mutima nga gwe ye mwoyo omutukuvu abeera akutuddemu. Era omubiri gwo ye yeekaalu ya Katonda n'obwongo bwo, kubanga mwe muzimbirwa matrix eweereza ebifaananyi eby'ensi. Then n'otonda ensi yo nga projector gwe n'olowooza nti nno nti ensi ebwetyo bw'eri bambi yeggwe byonna abitonda. Yeggwe abitonda. Baganda baffe babadde babimanyi naye nga tebabitugamba. Obwongo waffe buweereza bagamba obwongo buweereza ebifaananyi 1,900 buli sekendi kye busobola okubeera nga butonda mu 10% gye tubadde tukozesa. Okitegera? So giga amaanyi ge tubadde tukozesa naye kati tugenda okubeera nga tukozesa amaanyi agasinga kwago. Ekitegeeza nti osobola okubeera nga otonda ebintu byebimu ebitonda amaanyi ebintu ebyenjawulo mu dimensions enjawulo kubanga oba ozudde amaanyi go kubanga yeggwe Katonda w'eki w'ensi yo. Okitegera? Ensonga lwaki ekitabo kyennyini kikugamba nti obwakabaka bwa Katonda tebuli wabweruwo, buli mundayo. Luka 17:21. Era ne bakugamba nti omwana w'omuntu ayirimulimusibwa. Omuntu yaani? Omuntu gwe musota, kubanga ffenna tuli baana ba musota. Okuyimusibwa kwe kwetereeza ekkubo ly'ettukuvu erikutudde mu makkati go zenzizi ez'amagezi, obukulenge bw'omusanvu n'obutereeza. Then obutereeza kwe kufuna amagezi ga bulamu, Christ consciousness. That's all. Omusomo guno kankome wano, then ngenda kubeera nga mbalambulira mu musomo oguddako ogw'okubatiza. Nsobole okubeera nga mbalaga engeri ebintu bino we bikwatagana wamu ne lubaale waffe wa Buganda. Era nammwe mutegeere engeri we mubatiza naye nga temubatiza na mazzi, mubatiza ne symbolism nayo era etudde ate era mu nda yammwe. Ngenda kibannyonnyola mu musomo guddako. Weewaawo. So okuyimusibwa kwa lubaale, okuyimusibwa kw'amaanyi go ag'obwakiwanuka nga guyita mu mulongo magobwe atudde mu buli kinnoomu n'ayambusa amaanyi ago aga Mwoyo Mutuukirivu kye kiyamba okusobola okubeera ng'ozaalibwa obujja n'okufuna obulamu obutaggwaawo. Era n'obeera nga otambulira ku nnamuziga y'omutima gwo, kwe kuseemize, kwe kusamize. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.